Abasiraamu basabye gavumenti eteekewo okubuuliza kw'abasiraamu abakakwatibwa mu musana kisobozese buli omu okutegeera amazima. Bano bagamba nti kyandibadde kirungi ensonga zino ne zingizibwamu n'ebitongole ebyebweru nga tewaliwo kwekubiira. Okusaba kuno kukoleddwa akolanga Amiru Umma Sheikh Yahya Mwanje oluvannyuma lw'abasiraamu abawerako okuli ne Amiru Umma Sheikh Yunus Kamoga okukwatibwa ne basomerwa emisango gy'obutemu n'obutujju. Mwanje mu kusaala Jjuma ku muzikiti Nakasero agambye nti abasiraamu si bamativu ku nsonga ezikwasa abantu baabwe, kyokka n'ategeeza nti bayinza kulemesa gavumenti emirimu gyayo nga buli kimu kirina okukolebwa mu bwerufu. Agasseeko nti emivuyo giri mu basiraamu bennyini nga kiva ku ffutwa obutaagaliza n'ensaalwa nga kyebava baagala amazima gazuuke. Ku muzikiti gw'oku William Street naye abasiraamu bajjumbidde okusaala nga kulembeddwamu Sheikh Hassan Nyanzi, omu ku bali ku lusegere lwa Sheikh Yunus Kamoga. Nyanzi asinzidde mu kusaala Jjuma n'atuukiriza obubaka bwa mukama we bwe yali asuubizza okuwa olunaku lwa leero. Kinajjukirwa nti ku lwokubiri lwa wiiki eno Sheikh Yunus Kamoga yasinzira mu muzikiti gw'e Nakasero n'alabula nga bwe yali agenda okwatuukiriza amannya g'abasiraamu bonna abali emabega w'okukwatibwa kwa bannaabwe, kyokka n'akwatibwa mu kiro ekyo kyennyini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Babulire ani ali emabega w'ensonga era kigendererwa kiki? Nyanzi era alabudde nti okufa n'obutanyagwa tebagenda kukkiriza abalwanyisa okulinnya ku muzikiti wa William Street. Wallahi byonna mujja kubikola, satadkhuluna mujja kuyingira wonna wamwetaaga okuyingira, muyinza okuba nga temukyakonkona naye wallah oqsim billah daira Allah wallahi temuyinza kuwangula. Yeebaza gavumenti okutwala Sheikh Kamoga mu kkooti n'asaba kati obujulizi buleetebwe. Amirul Umma Allah yamujjawo ne basheekha n'abalala bakyabatwala nga bwe musoma mu mawulire, naye kyeki twetaagisa mwe kusigala nga tuweredde ku Busiraamu, kusigala nga tuli ku mulamwa, kusigala nga tetuwadde bannanfuusi n'abakaafu mu bwatwa kubanga batujja ku mulamwa. Mathias Sebwato Kavubo ne Julius Kafuma bekusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV1.